Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwana labadde TV obwedda tuli wano nga tugamba nti omugolo omwami aliwa omugolo omwami yono ye Pirwe Nicholas Messe Bontwe webale kusalawo nasazeyo munaye era ekifo ekitwala ku level ng'eyiyo twala ku level ng'eyiyo kati era nkikwasaganyiza ekimu kitambula bulungi. Omukyala biki byakoze ebyenjawulo aletedde okusinga abalala. Omukyala yafumba ettooke ate n'obuliri abwala bulungi. Manye obuliri obwo bukulu nnyo Sharita ati nze ate buntabula kati ate n'ebyasenga basenga bamukuza munnange. Wasinkana ludda wa? Omukyala ono twasinkana awo ku Kotoolyo nali ngenze kacaayi nemulaba naye ng'alina munne nga bw'omanya ebyekivubuka neŋŋamba waayi neŋŋamba witoze ne mugamba nti akabiru kaabwe kasasudde ne baagana okugamba waitress nti lwaki watusasulira bwe baamugamba nti lwaki watusasulira ne mbagamba ambasasulidde kati ne mbeegattako ne nfuna akanamba aye nenzira byekirayi ne mala emyezi ebiri nga simukubira olwadde mukubira naŋŋamba ani ono nze Messe kyaliwo yagulira caayi naŋŋamba abayaaye saagala bayaaye myaka munane mabega myaka munane mabega mudde naye nga tabaddewo yali yagenda mu Ssaabazungu myaka ebiri n'akomawo konze sijja mukkiriza ku luno kuddayo kubeera bw'omu kwe kukola ki kwe kumwanjula omwana gy'ali era omulimu gukola essaawa zino ndi mulimu nkola ndi mulimu ngukola alina okufuna omwana omulala. Kayimba kikoyagala omuweereza leero. Katonda yabadde mwene ensonga. Kirungi toyinayo kalaavu. Akalaavu nkalina I always love you aka Whitney Houston. Mayenze I always love you. Weka tipo katambula. Nange enyimba yange eringa eyo. Akomewo dieka. Okoma watya? Akomewo dieka. Ani? Omukyala. Era ino engenda naye ate mpaddeyo omutwalo zamuleka. Siweza muleka naawe. Ate omutwalo wange mpaddeyo bamugogo. Bali gwabwere. Ngenda naye leero. Era ngenda parking awo wabweru mulinde. Omugambe nti nyabo. Jayitawo. Tugende mu kutokote. Kale nyabo nawe gye baleko nyabo. Munange mbadde gino okugoberera okubanga muganda wange ate tuvudde wala nnyo. Amanya bampita Alex Nawera Kamagala. Kiki kyoyize mu mukolo gwa muganda wo leero? Okusinziira nga bwe ndaba nange mbadde sinateekinga step era ndaba ddala nti bisoboka era nange nina pulaani kati okuva wano ngenda tutandika essaawa yonna ngenda kutandika mwali litandisa ne pi wenoonye erinnya litandisako leeta mu ngalo webale muganda wange kutuuka kuline nawe webale kusiima webale kusiima ekyo kijje mu family tufena tuwase mu family kivuddemu kwegamba Messe avudde ku lujja ku lujja nvuddeko era banaye abali abadde banneegomba bambi posi nga munajja nga waliwo enzikiza ebyo emisana biweddewo ab'ennugu Katonda abalaba era na kino yakijjeewo omukolo guwedde. Abaana ali mutulaba ku Delta TV webali nnyo webali ddala tuli wano n'omugolo omukyala afuuse ensonga olunaku olwaleero eyasitudde serebu n'amuleeta paka wano ali mu lugwere olwokubiri ate nawo nga nyumye nnyo sibyo tyano nnyabo bulungi Sharita ogamba otya mukwano webale kujjajera webale kusiima swirare kitiibwa neteno zibidiza Mukama Katonda yekka yali mu kintu kino ye webale kuwangula Messe amina mukwano wangula otya anaye Sharita si byangu naye ekitiibwa netendo zibidiza Katonda yekka kozi mumaze mwena emyaka tuwezezza emyaka 11 okusinkana wa twasinkana mu motoka za mpaka mulina
mulina ne baby. Tulina baby ali 9 years kati, ali mu P5. Ali mu boarding tasobodde kubeerawo naffe. Naye ajja biraba bulabi. Ajja biraba mami ne daddy. Ye mukwano. Namusaako. Katusabe Katonda ye. Tawo banga ki tulabe baby. I think this year. Katusabe Mukama. Nteekwa okwongerako. Nteekwa. Oyagala mugamba ki leero omwami wonyabo? Nti mwagala nnyo era naye asitikinge ku kigambo kye. Tujja kubeera tusigale nga twekwasa Mukama, tujja kubeera abawanguzi. Ye mukwano. Kiki ebikuleetedde naawe okusalawo n'ogamba gw'oba oleeta? Mpire Nicholas abasinga gwe bayita MESSE. Embeera ze si muntu mubi. Abantu abasinga bamulabiramu eri element endala biri bye yakola nga byali nga bya mirimu, but he's really different. So Mpire nalaba nga ye muntu gwensaanidde okubeera naye cause ampa essanyu omukyala yonna lye yeetaaga. Ye mukwano. Oyagala muweereza kayimba ki? Kamuweereza akayimba ka Lydia Jasmine akapeesa. Ye mukwano. Sharita onzise. Olina akapeesa, olina akapeesa eyo. Gwe buli lwonyiga akapeesa, akapeesa. Lwonyiga akapeesa. N'efeesa eno. Ye mukwano. Mwebaze ku bantu. Sookera ddala okwebaza bannaye ttiimu omwami wange gy'akola nayo. Aba Super FM, Sharita bambi mwebale nnyo mwebale kubeererawo omwami wange. Sijja kumenya amanya naye bambi mukoze omulimu gw'amaanyi. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kunjagala. Ne neebaza abantu b'omwami wange basenga babaana bange nti mbaagala nnyo nnyo nnyo. Nga kwengase ne mulamu wange Alex ambeereddewo mu bintu bingi era Mukama mumpeera omukisa. Neebaza bazadde bange okunkuza mu nkuza ennungi. Mwebale byonna, mwebalire ddala katusabe Mukama atuwangaaze. Sina bingi nnyo neebaza nnyo era nsabira bafune emikisa mu bufumbo bwabwe babeere na bulungi bafune emirembe Mukama banga bakwatirako kahaga mwekahaga baswazizza bonna. Mukane bali kwirangula ba Delta TV tukole tushagenda maaso n'omukolo gwa MESSE Bontwe ne mukyala we Doreen Mbekeka bane gustudde abanene era mu banene bastudde si munene mu size kyokka wabula boss wange omanyi once a boss always a boss omwami ono yampa omulimu ku Super FM era nga ye mwami Joel Isabirye sibyo cyane sebo kozesa olulimi lwonna lw'oyagala munange. Yes, Sharita, I'm happy to talk to you. Yes, sir. First of all, I congratulate you again because it was recently. And thank you for coming to my function. You're very You welcome. know that I didn't see you. I was only told by Abu that you were there, and I felt so honored. Yes, thank you. You're welcome. And thank you for coming to MESSE's function. You're welcome. How has it been? It has been very nice. Everyone is happy. There is fun. All his friends are here. So I think it was a good function. It is a very good one. Yeah. Thank you for coming. What would you want to tell him today? Well, I want to tell him to basically work on his marriage and let him be together with his wife and they build their family. They don't need to worry about what the world is saying. They can just build themselves and proceed, and then we celebrate anniversaries with them over and over. Marriage is not easy these days because there are a lot of pressure. There are so many eyes on you. So many comments here, there. But when you resolve together, you can get somewhere. Thank you so much for that. You're welcome. And I thank him for being a friend. He's a very good friend. And you made a very big contribution. He told us. No, those things are just what we do when we have friends. Okay, sir. Yes. Okay, continue enjoying the function. Kale mukwano tova ku Delta TV. Kwasa enkoko eno kusaba ompe mwanyako Doreen Mbekeka mutwale mufumbo nja okubeera naye
era nkwongera ekanzu eno kakasa nti nja mulabirira emirembe mingi. Mukobwa tulya ku ssente zange era tandi kuziriyako ziwulira obulungi. Weddewo nkulira kasimu nkwongera. Ajese waka yiyo. Aha. Kati bombadi ya dayeka. Dayo. Ezeye munyonyo. Tugende fe twebalire. 10. 9. 8. Messe. 7. 6. Nicholas. 5. 4. Messe. 3. Nicholas. 2. 1. Mama aligenda mu polisi katamanyi kuwatia gasi bulungi. Ye first man aliwa. Yitawo gendo kwatira omugagga omuzindaalo. Ayogera ebigambo nga biva ku ntobo ya mutima gwe. Ate olina kudda eri. Ate naawe ofukamira. Kagga wakufaaniridde. Baani. Kale mwogere ebyammwe. Kale katuwulize ebigambo. Dori nzekeka kirwe muse mukyala wange leero simba empeta eno kuba ku mutima gwange gwonna ate ng'erimu ne Katonda kitaffe kubanga yazibeeramu ensonga zonna yazibeeramu empeta eno ngenda gikusimba ate nga teri ali kikujjako ekyo nja kikoleera mpaakufa gwange nja kwagala mpaakufa gwange yawo neŋŋamba Katonda kibeeremu kwatirivu byonna neŋŋamba amiina. Ivan jangu kuwano mukwano waliwo akenkizo wano kolina okutuusaayo. Tumaliriza. Tumukubira engalo ez'amaanyi. Olaba omulenzi amanyidde okulya keeke. Senga abadde wa kikomando senga atuswaza. Senga olubanse kulabuse kuli kwakwa naye laba omwana bw'alya keeke era kati abakulu batunuulira entimba ya tenti zaabwe. Bw'okimanyi nti keeke esooka okugabulwa olina gye yakabeera mu nsawo n'agamba ntwalirako baana bange anti omutima gw'obuzadde guluma omukolo guggwa. Kale Messe esowani gikwate ojja ogabule naye bw'oba ogabula otandikira ku maama Nnaalongo Ssebaana. Mukwana tulaba ku Delta TV webali nnyo webalire ddala era nga tugamba nti olwaleero omukolo tukulaze gumu gwa MESSE Bontwe Nicholas Mpire nga yasazeewo n'agamba nti ndo kajje yeyanjire mu baka bazaala omulungi wano maka ga Muzeeyi Sendawula erungujja mu kitunzi ng'afuna mukyala we gwe bayita Dori Mbekeka. Ebira bwaleese bingi baserebu bawaddewo buli kimu kinyumye bannange bakola ddala bulungi MESSE tukwagaliza birungi byereere ne mukyala nenyongera okugamba nti Sharita's Bridal be bankozeeko embiri ne makeup ebanyambaza ate era nga tukubye wano tukubeewo ebifaananyi ne vidiyo. Sharita's Bridal etegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu ate nga tukatunda ne School of Beauty mutusomeseza abaana ebyenviiri nga boarding section weri osobola okujja n'abadde n'oleeta abaana bo ne bayiga enviiri ne bayiga okwekolera akasente mu bwangu. Okitegedde mukwano malaka ecology gye boogenda okukolera wedding reception okukolerayo birthday party
na buli kimu kyonna manya gange nze Sharita mazima wanvu Chalaka wesa nkwagala nnyo amakuume mukolo oguddamu etulabira mukolo weza kafe olina okubeera omuntu asalawo osalawo gamba nti ono gwekasa muwase osalawo gamba nti ono gwefumbirwa mufumbirebwanga budde tobulina gwe bulinda ate bwogamba nti omuntu ogenda mumwetegereza oli mwetegereza mpaka ddi owulira nti otuuse fumbirwa obulamu olina okubeera ng'okola ku mikolo bwegiti nawe osengeko nkwagala nnyo manya gange nze Sharita mazima wanvu Chalaka wesa ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious